Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkabenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikono gyange kansubire nti ate muli bulungi. Abatategeera kyali kigenda mu maaso ku lunaku lwa 11 omwezi ogwokutaano 2024 olunaku olwo lwali lwa mukaaga. Videos nzize nga nzibawe mabegako naye nga abamu mu butuufu ndowooza mwebuuza y'ekyo ki, naye nga omukolo guno omukulu Father Mubiru Lawrence Maria ne Father Katamba Kizito Maria bali bakuba ebiragaano byabwe ebyokubeera abafaatha, ebiragaano nno ebyolubeerera. Omukolo gwasooka bwe gutyo twagumaliriza bulungi, lyali ssanyu jjereere bambi. Naye nga gwe atamanyi Father Mubiru Lawrence Maria osobola ogendako wali ku channel ye n'omusaakingako akozesa agamanya Mubiru Lawrence Maria. Omwami ono muyimbi wa nnyimba ez'eddiini ate era nga muwandiisi wa nnyimba. Gwe nno ng'oli eyo nga weetaaza okuwandiikira akayimbako aka gospel, jangu munnange ate abeere nga akakuwandiikira. Osobola okwebuuza mufuna ntya, kona ku nnamba zange ezo nja kuba nga ate mukutuusaako. Omukulu ono yatuyimbira obuyimba obw'enjawulo. Kuliko akayimba Ndi wa mukisa. Kayimba ako Ndi wa mukisa nno kagendera nnyo ku lunaku luno kuba ddala katuukiriza. Waliwo oluyimba olugamba nti Katonda kyagasse. Ako yakayimba nga akayimbira omukulu Father Sebalamu. Waliwo akayimba ke bayita olugendo. Olugendo luwanvu munnange nywera amanya. Okitegera oba n'ebizibu munnange manya nti olugendo lukyali luwanvu naye ekiseera kijja tuuka ebizibu ebyo ate osobola okubeera nga ate obivuunuka. N'obuyimba ate munnange obulala bungi osobola ogenda ku Google n'osaakingako just wandiikamu Mubiru Lawrence Maria ebintu ebimukwatako byonna ate bajja kubeera nga ate babikuleetera. Munnange ate teweerabira gwali eyo, emikolo nno teginnaggwa, emikolo gikyatuwooba nga 27 omwezi ogw'omusanvu wali erugazi era tugenda mpeerayo n'omukolo ng'afuna ate obudyankoni. Omuntu waba afunye obudyankoni munnange ekintu Father kyakola naye aba ate asobola okukifuna, naye nga maaso era awo tujja funayo omukolo ng'ate afuuka Father mu bujjuvu wamu ne mwami mukulu Kizito Katamba. Vidiyo eno munnange wano yali abuuza ku bantu be, yeebaza abantu abamubeereddewo, abantu abamukuzizza. Kitegeera essanyu eryali awo lyali ssanyu jjereere. Yali ssanyu jjereere. Buli muntu yeetaaga okuba ng'aweererako ku mwana we, nalaba kukola weeriti. Munnange tufube tuweerera abaana, tufube tusomesa abaana, ate n'abaana baleme kubeera ng'ate batuswaza. Vidiyo zino ngenda kuba nga nzikulekerayo buli kimu ate obeere ng'okiwulira. Pozi kye sigambye omukulu ono asiiga ebifaananyi oba akuba ebifaananyi. Osobola okubeerawo ng'ogamba njagala bankube kati nga nze ekifa nti njagala onkube nga bwendi, ate munnange ensonga ezo azikolerako ddala. Jangu mu inbox yange mbeere nga nkuwa akanamba ke, ng'oli nno serious asobola okubeera ng'ate akusiigira ebifaananyi ebyo. Osobola okuba ng'oyagala kusiigira bifaananyi bya design za nnyumba yo, ebyo nabyo munnange ate abisobola. Naye nga nkwagala nnyo nkwagaliza ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kankulekereyo vidiyo zino nga yeebaza abantu then ate awafembayo ate munaye nga batwanjulira abakulu abaaliwo ku lunaku olwo kwogwo omukolo gwokukuba ebiragaano by'obufaatha ebyolubeerera. Mukama mulungi obudde bwonna, Omukama mulungi era sembera. ayimiridde mu maaso gammwe ye mwana wammwe ekyamuli nga musaana ate naye wajja kuvaayo era ebisinga ku bino. Kakati mpulira essanyu banaye mwebale kunzaala. Nali muto nga nninga Lafaye yimirira oba bwe nabeera nga Samusoni oli ne sayizi endala twali yali akikiriza nti olunaku lumu wa mwami Senkumba wajja kuvaawo omuntu bwotyo. Mazima lyammwe St. Kizito kale nenzirukawo kati ngende kanyina naye era nalyo so kale kyengamba ki kyempisaawo nti abazadde bange mubamanyi, yemmwe bazadde bange bye nalyanga mwali mubimanyi naye muvuddemu ekintu. Kakati tewali kirala kigenda kugaana n'abalala kuvaayo. Ebintu ebyenjawulo bayinza obutajja mu bufaatha
naye tuyinza ofuna sewungu omulala okuva mu kitundu kyaffe n'abafumbo tubaagala n'abafumbo akakodyo kali kamu nobeera oli mwavu otya noba omwana asomera ku ssomero ki kati St. Ronald kati ekola nannyo kasuula essomero ki obeera ofunye osobodde omuwaayo ekitabo kimuwe mpolampola nga n'emigobo omuwaamuko aleke kwonooneka otherwise senga omukadde oti yansabula tusabira okiraba bannange mwebale tusabira mulimu abantu besobola kumenya naye nga babadde ku maviivi mwena mwemanyi naye byonna bye mukoze ofuba okulaba nga mutuuka wano nze nebasa saa 7 saawa 10 ez'okusa nambo baba batuuseewa nga ntyokuba nga nkola ki nga muba batuuseewa nga kale mbalowoozaako muyinza okulowooza mwe mwadi mundowoozaako mwekka nange bwedde omutima guli eyo nambo baba batuuseewa bannyabo ne bassebo n'obwana kati nebampereza kavidiyo nga muli mu baasi ey'amaanyi ngamba simanyi oba jjajjantale yali alinyeko mu baasi jjajjantale wali olinyeko mu baasi tomanyi ssanyu kiri alina muki ate basinga abangi obuto bajje balabe ebintu bino beegombe bayinza obuteegomba kujja eno naye ne beegomba ne balemerako okukola ki kati nawe oba oddayo oba olinayo kabokisi kateleka omwisukulu obaani omuguliremu peeni mpolampola tujja kuba tutuuse wano nno ab'ekyamuliibwa waliwo famire nyingi ab'ekyamuliibwa tulinawo ab'ebunnamwaya ab'emikono ab'ejjinja ab'emikono be baliwa abantu b'ekyamuliibwa baagala obalabako tibamanyi omwana gy'atera kusula bembeera si ekyamuliibwa ab'emikono baliwa maama aliwa adde asinga okuba kalulu ate twongera okusaba obugalo nayansiŋŋana mikata bya lumonde nga ndi mu kusimba lumonde n'okumugjayo kati fe tukomawo ekyamuliibwa mulowooza ebintu bikola ki naye gye twatandikira eyo twalinga tusima lumonde n'omusimbo kiraba waliwo famire okuva ebunnamwaya abantu abalimbeera waliwo famire mama Daniela teno muwala wammwe wakubadde betowaze nnyo ate bali abavudde Gombe kale famire nyingi waliwo n'abavudde Kampala abavudde Bujuuko era batuletedde keeke emu kati waliwo abavudde Nansana ne batuwadde keeke eyo bagenda sipiidi omwami oyo weerwanime Kabuswaga mwami Anatole ne famire n'abala bakoze ebintu bingi kati ate ab'ekyamuliibwa bakimenye byalo sisobola na kumenya mannya banaye mwebale nnyo mwebalire ddala Kampala muwulidde ennaku z'omwezi naye botafuna kaadi ife tutandika okugateerera wansi 27 amanyi kati buli omu alina bimuwumba kubanga alina kakati mulongo kakati banaye muwulidde ennaku z'omwezi tusaba essaala then oba ate n'okwebaza okujja mu panisha eno bajja bali bassebo mwebali ddala wakwanjula abatambuzi ab'ebunguluddalukyali ate era okwongera okumanyagana nga sinayatula basaasirenoti ne bannaddiini yakukola omukisa guno mangi omwami St. George Henry ayimire esaba kristo wa panisha eno St. George Henry ate n'aba executive members abakulembera panisha abakumbalabawa
n'abamagujera Munguye n'abakaza be bonna bayitire abali mukiwano abwe bakiyitire ali executive kati kanyanyula basaasire byoti jatandikira omwezi guno Father Senija Charles akolera wano naye nga alina omugendo tusajjakenda katwe mu senta yaffe Masaka nzizaako Father John Mark Kato ng'oyo ye chaplain owa St. Primary and Secondary Songa nzizaako Father Henry Sensera ate nga yatulabirira mu kigo kyaffe mu by'endya n'ebirala Father Sewankaabo University Subi atera na musomesa nzako mabeka we waliyo Dr. Father Robin Nakunda nzizako Father Dennis Omusuku oyo yomu Novice Master yoyo abatwala mu mwaka ogw'ebyomwoyo omwaka mulamba yabaddeko yaliko nabo era yali nayisibwa baba novice okubatendeka zako Father Henry Sengijja oyo tulina omwana azaawo yaffe wano muto nnyo Father Yosefu Katende akyali mukole ozo yakaweza omwezi gumu akolera Kibanga Parish ate nga wa Kampala Archdiocese zako Father Gita Stefano yo yabagole okwogeddeko yabagala myaka eyokuformation nga naye ali mu lugendo ezagenda South Africa hamudewa nzizako okwatula Father Robert Cheine abagole okwogeddeko yabadde omukujuzi waabwe esomo lya teologiya e Nairobi era nga ffenna abali wano nange eyamuntula yandeeta mu kibiina mu myaka wabanga yatuleeta mu kibiina ne Father Joseph Delegate ekitegeeza ye mugunjuzi omukulu ffenna tuteeka mu ngeri emwogenda bafala tukwebaza wano na Father Kayinzi Peter ono akolera Soga era mugunjuzi abaana bajja mu kibiina kyaffe bino basooka okukwatako era bamusanga Soga yabaaniriza ate n'abatembeeta mitendera egiddako tulina Father Patrick Uwendeko nga mwana mukulu wa parishi ey'ekibiina kibiina umumanyi bulungi Father Patrick Uwendeko mwana mukulu wa St. Parish Father tukwaniriza Father zizaako wano Father Kombi Luvuno Pascal akolera Kongo ndoza Masasa tuloti abali eno bonna babazeeyo yakusajjayo okusajja eno omusomesa waffe ow'enniini ow'okukigo wano omusomesa Rafael Yiga abakulu esatudde eno ndoza delegate ajja bakwatako seetantana njagala okwebaza abaseminariyo baffe tulina wano abaseminariyo abali mu mutendero gwa teologiya abasibe bayigirireko mu mirimu bange abavudde e Nairobi abaseminariyo abavudde e Nairobi abali mu mutendero gwa teologiya tulina abatonesi baffe abali mu mwaka ogw'omwoyo nga
bakuka amasomero gituleko abo be baseminariyo bakwata omwoyo appreciate tulina n'abaseminariyo abalala abali mitendera egy'enjawulo mpumudde ne museminariyo endala n'ekisoga banzikiriza nti waliwo abaseminariyo baffe ab'ekisoga kansabe bayigirireko abakyali abato basebabaliriza tulina basisita baffe abasaventi abasisita abasaventi tuli abasaventi abasajja abafaala ate n'abasaventi abakyala bano bebamu bakikiridde bannaabwe b'ekisoga ne mu nnyumba endala nebaza abaweereza abave wano ate nabo n'abayambi mulimu guno ndowooza ebyanire so neyaniriza akakumbadde kamutundi abokisi bonna bebaza okuma obudde naye ndowooza ennaku zaako delegate Father Joseph Buyobya ye yajja okutuliza omukulu aleka ebigambo byatugamba Father Delegate yamba otuukira omukulu balinawo ebigambo by'owulirira abantu bo. Father Provincial and your Vicar, my brother priests, and the religious men and women and people of God, banangirina twaliza atusanise okumala bakulu. Njagala muneegatteko twebaza Omukama ate twebaza ne baganda baffe bano Omukama basobozesezza okutuuka ku kino ky'abatuusizzaako. Njagala okwebaza ennyo abazadde mwebale kutuwa baana bano ate era mwebale nakubawagira mubalabirira nga bakula okutuuka webakuumwa batubeera ate ne mubasabiranga ate ne mubakumya okubeerayo mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza abakunguzi the fomenters who have journeyed to be our brothers from Kisoga to Nairobi ate mu ngeri enjawulo njagala okwebaza abadde master of ceremony waliyo Father Dr. Chene Robert. Njagala tumuwe obugambo bw'enjawulo ate ndetse abagole baffe bano nga bayisoma ate najja n'ategeka n'omukolo guno sebo webale nnyo webalire ddala Omukama akubeera omukisa. Omukulu oyo nafa palasi w'abagambi banamukulu ffenna ebimulizi waffe abasinga wano twayita mikono gye ate era omukulu ono omukugu mu byetendereza kyobola abatetendereza zaffe babeerawo buli kimu kitambula bulungi sebo tetutwalako bugante nti olwokuba oli mukuffe emirimu olina mingi nogireka webale nnyo sebo webalire ddala. Abagole baffe nina essanyu lingi okuba eyaŋŋaanye okukaddamu okwogera wantu wonna wonna naye ekisaakyo kyange kinatera okugwako nizokanga be bagole bange bensembeeyo kubanga omwaka ogujja tugenda mu kulonda kitegeeza nti tugenda mu kulonda ekisanja kibatuweddeko nyinza obutagenda bya mwannaffe ono kikofiira netukoma okisanja kimu n'olwekyo njagala okubayizaza mu ngeri y'enjawulo ate era njagala okubategeeza mwenna mu kutongole abali bano abagole bano bakufuna obudyankoni ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu bajja kufunira ebigazi mu lukiiko ebigazi ekyo ojja kuba kyalo ebisobolo kikakasa ate mu ngeri ey'enjawulo njagala okubategeeza nti abagole baffe bano twabagabye kubanga bamala okuba ebiragalo bino byebakubye babeera bafuuse nga ddala ddala bali kimu n'entebe yange babatandisa okugiramuza kubalira okuti batandisa okugiramuza n'olwekyo balina obuyinza obwenkana oba ffenna n'okatugenda twabagabye omukulu Katamba
bw'abatuuse y'okumuwuliriza kubanga asenga muki nga mukujuzi bamugamba eti kakati akalala kimu naffe n'olwekyo emwe baalamuwe nabagamba dda nti ofuuka engolo nga tukujjawo n'olwekyo tuwalayo obuyinza okujjawo omuwulirize mu birulolensi sabanawulidde mu birulolensi bwe tuba tugaba abantu tubagaba abali community ffe tukugaba mu community neke tugerako omulimu omulala kalwakugere wagabye tufana ssenijja newakumadde nga yagabiddwa wano naye ate agenda kukolera ekatwe ne mu birulolensi agabiddwa wano naye nga agenda kukolera emirimu gye ekatwe ekyo kiwedde mutegeke gibalaga ebyo tebigenda kukyuka nzolinakyuka ne gavumenti ebyagezeewo njagala okutwala omukisa guno mpozi okwebaza ennyo abakwaya abakwaya mwebale nnyo mwebalire ddala bannange tewalikuggala ogw'amaanyi mwebale nnyo omulimu omutukozi obulungi kwaya eyo yeyimba misa mwebale ddala njagala okwanjula bannaddiini abatabadde bwanamukulu ayandika basavaiti naye nyakubalakwaniriza basista abamukulu samaritani bwe sista tukwaniriza njagala nokwaniriza sista okubegogonya naye sista tukwaniriza. Now I take this opportunity to invite the Bible Bishop to say one words, but before he comes, I want to introduce the speaker and you the spiritual work in Uganda so that people can understand well who you are. Njagala okwanjula abakulu bano tubategeere emimu gyabwe. Essaza libeera ne Bishop nga yakola ki eyalikulembera. Abanaddiini tukutuwamu tukiyita provinces naye nga twalidayise natwaga ki amasaza. Amasaza ago agakulembera abaprovincial n'olwekyo kibategeeza nti provincial bw'otyeko obuyinza buli omusumba obumuweebwa obwakukola ku byentegereza ebisigadde byonna abala obuyinza obwenkano bwaki obw'omusumba n'olwekyo oyo ye mukama waffe oyo atwala ate nga bishop naye bwabeera ne biika jenowe naye alina kubiika we nga biika provincial kiba kitegeeza nti bwe tuba tukomerera nambeeru nababiri awo nebyokanziramu kati anyamize mukama waffe abekunga kubatiriza mwebale nnyo mwebale ddala akasembayo abafunye akapapula ako bakuwadde akapapula ako kwasuula eyo yetiketi yo ekuyingiza mu geeti wansi waliwo tugenda kukyemisana abali wali ku geeti bwe bagala tukabawadde tebajja kukola ki kukkiriza muyitabo n'olwekyo kakwate ogawawe ku geeti bali twaniriza ate twaniriza mutwegatteko ne kukyemisana mwebale nnyo mwebale ddala mukama abampira omukisa. I am really happy to see parents and sibling and everyone from their village of those players, and I greet them